Ebbaluwa ey'okubiri Pawulo gye yawandiikira Abasessaloniika. Abasessaloniika ey'okubiri Essuula 1. Nze Pawulo ne Silvaano ne Timoteewo tuwandiikira ab'ekibiina ky'abakkiriza Kristo ab'omu Tessaloniika, abantu ba Katonda Kitaffe ne Mukama Yesu Kristo. Katonda Kitaffe ne Mukama Yesu Kristo babakwatirwe mmwe ekisa era babawe emirembe. Abooluganda, tuteekwa okwebaza Katonda bulijjo ku lwammwe. Ekyo tusaanye okukikola kubanga okukkiriza kwammwe kukula nnyo, era n'okwagala buli omu mu mmwe kwayagalamu banne kweyongera. Naffe ffennyini kyetuva twenyumiriza ku lwammwe mu bibiina by'abakkiriza Katonda mu Kristo. Twenyumiriza olw'okugumiikiriza n'olw'okukkiriza kwammwe mu kuyigganyizibwa kwammwe kwonna ne mu kubonaabona bye mugumira. Ekyo kiraga nti Katonda mwenkanya mu kulamula kwe, kubanga ku nkomerero mulisaanira obwakabaka bwa Katonda bwe mubonaabonera. Katonda mwenkanya alibonereza abo abababonyaabonya, ate mmwe ababonyaabonyezebwa n'abawa ekiwummulo awamu naffe. Ebyo biribaawo Mukama waffe Yesu bw'alirabika ng'ava mu ggulu ng'ali ne bamalayika be ab'amaanyi. Walibaawo n'omuliro ogwaka abonereza abo abatamanyi Katonda n'abo abaagaana okukkiriza amawulire amalungi aga Mukama waffe Yesu. Baliweebwa ekibonerezo eky'okuzikirira okw'emirembe n'emirembe ne bagobebwa mu maaso ga Mukama ow'ekitiibwa ennyo. Ebyo biribaawo ku lunaku lw'alijjirako okugulumizibwa mu batukuvu be bonna abakkiriza ne bamulaba mu kitiibwa kye. Nammwe muliba wamu nabo kubanga mwakkiriza ebyo bye twabategeeza. Bulijjo kyetuva tubasabira eri Katonda waffe abasaanyize ekyo kye yabayitira, era mu buyinza bwe atuukirize ebirungi byonna bye mumaliridde okukola ne bye mukola olw'okukkiriza. Olwo Mukama waffe Yesu alyoke aweebwe ekitiibwa mu mmwe, nammwe muweebwe ekitiibwa mu ye. Ekyo kituukirizibwe olw'ekisa kya Katonda waffe ne Mukama Yesu Kristo.